Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bubakeeredde abalina ebyapa ku ttaka ly'ebibira kubanga ebyapa ebyo bigenda kubanga bisazibwamu. Ebigambo ebyo byogeddwa Minisita omubeezi ow'ensonga z'eby'ettaka Sam Mayanja. Kino kiddiridde okubaako kampuni emu eyafuna ekyapa ku ttaka ly'ebibira. Kati aba National Forestry Authority we baavuddeyo ne bategeeza nti ettaka lyabwe Minisita kwe kukangula ku ddoboozi. Era omusirikale abadde akuuma ku kifo ekyo akwatiddwa kibayambeko okunoonyereza. Ensonga z'ettaka ziranze era Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'eby'ettaka Sam Mayanja aweze okusazaamu ekyapa ekya kampuni kye yafuna ku kibira kya gavumenti. Kakati number 1 kyenja okusooka okukola kwe kuwa order Commissioner wa Land Registration okusazaamu ekyapa kino. Ekyapa kyakolebwa mu butali mu kumenya amateeka. Eyo oda yange ettaka okuli ekibira kya Kajjansi lye litabudde Minisita ng'ayagala kalisoliso wa gavumenti ayingire mu nsonga eno. Njagala ayigigi agenda abuulirize sisitemu eyo yonna eveewo kubanga kyewuunyisa waliwo ne lisiti endala gye nkolako ey'ebyapa ebingi ebikolebwa mu wetlands mu forest mu parks naki. Aba National Forest Authority bagamba nti ettaka lino lyabwe bwoya nga balikwasa Apollo Kaggwa okumala emyaka 20. Kino tulina ba farmers si wano okka tulina ba farmers bangi mu ggwanga ne wano mu kibira kino tulina private farmers be baawa edda nnyo Forest Department abamu balinga 41 naye nga abasinga kuba balemesebwa oba embeera eno tuyinza kusimba miti we bagitema ate ng'oliye kwese mu kyapa so n'aba nga tebasobola kugenda mu maaso okusimba tulina tuzadde nga banandoza ne Dr. nga mwali. Dr. Kaggwa anyonyodde Minisita Mayanja engeri abagezigeze gye batematema mu kalitunsi ono gwe yali asimbyemu. Tukiza okulima alima obukiri obwolaavu tumaze mwezi obulyawo si ekyo kyokka tukute n'abantu abalala abadde bajja nga batema emiti egirose kwanza kyayagala gino miti gyange kati ekibira kyonna kinkolera naye kati ne batandika okutema emiti egirose wano. Omuduumizi wa poliisi e Kajjansi Sulaiti Kitaka anyonyodde Minisita Mayanja engeri abantu gye bazze balyegabanya era nga waliwo bye baakwata. We are put down by unknown people. I sent my teams here, the police from Kajjansi. By the time we reached here, all these trees were down. It looked as if they used a short time and they had a number of machines that they were using. This place in the night, it is dark all over. There is not even a single light. And these guys could have been organized. Omusirikale okuva mu kampuni gye balumiriza akwatiddwa ng'ono asangiddwa ng'akuuma ettaka lino kyesobozesa okunoonyereza n'okuzuula abalala. Byasale Hakim, Salt TV, Omunnyo.